njagala weeyongere okukuguka ku byama ebimu eby'omunda w'omanyira nti Kabaka Bulamu akubanja, oba okwongera okumanya obukodyo obukusike engeri Lubaale gy'afumbamu obubaka, omanye nti Kabaka mmanja, Kabaka Bulamu ate ne Kabaka Ndawula mmanja. Akati twagala tulabe enjawulo obyawula ddi era obimanya ddi. Kati njala tuwulize obubaka bw'omusajja ono yeddira ente. Omusajja ono agambye nti yaloose waliwo jjajjaawo omusajja azaala nnyina yafa. Kati musajja goge nti waloose azuukidde, era ne mwewuunya nnyo ne mama w'omuto yabaddewo, ne mudduka mugende mumulabe. Kyokka mu bubaka bwe ogambye nti mwatuuse eyo n'olaba tandika okulaba walinga wali keesi eringa ensaanukule. Kakati ogambye tewakomye ku ekyo, ogambye tewakomye ku ekyo ate n'oloota nga mugenda kuziika. Waliwo entaana ezimbiddwa ng'ey'Abasiraamu era wagirabye nga y'Abasiraamu, ate ne ku bbali waliwo entaana endala. Okitegedde? Akati akabaka ako kawulira nga kampimpi, kati njala mukawulirize. Ekitundutundu kya jjajjawo omusajja azaala nnyoko kye kitundutundu ky'obukojja bwa nnyoko. Ekitundu jjajjawo omusajja azaala nnyoko kye kitundutundu ky'obukojja bwo. Kitundutundu jjajjawo omusajja azaala nnyoko kye kitundutundu ky'obukojja bwo gwe yeddira ente, ebukojja bwo gye bazaala nnyoko. Kati jjajjawo oyo omusajja yafa, kati olwose nga jjajjawo yazzeemu azuukidde. Okitegedde? Ne mudduka emisinde nga musanyusa okugenda okumulaba ne mama w'omuto yabaddeko. Kyeki mama w'omuto yaani? Buli oloota maama wo oba oluta maama Nnaalongo, era bw'oluta mama w'omuto oba oluta maama Nnaalongo, so si bano gwe b'omanyi olw'okuba Lubaale yakoze editing noga nti kirabika naloose maama ndowooza kati wobadde oyinza n'okukeerayo. Okitegedde? Kati oyo maama Nnaalongo akubanja. Maama Nnaalongo lwaki ajjidde mu kitundu ky'omufu azuukidde? Oyo maama Nabinene. Omufu azuukidde kye ki? Tukiraba nga Kabaka ye kojja ffenna ajja kulera mwannyina wa maama Nnambi. Maama Nnambi ffenna mwe tuva, mwannyina ye Walumbi. Walumbi mwe muva ekintu ekiyitibwa Kabaka. Kati buli olota ng'oli bukojja oba n'olota jjajjawo omusajja gye bazaala nnyoko ng'azuukidde, kye kitundutundu ekikulaga nti kati amaanyi gaazuukuse. Bw'oba obadde okyaliisa ebijanjalo empiso, okuzuukira kuba kukomawo kuba kubbulukuka. Okitegedde? Kati mwamuziika mwali mumanyi mumaze, be bajjajja ba baakusooka baasamirirako ku nsonga ezo. Kati ku mulembe gwo zizuukuse. Nkutumiddeko nnyo ssebo ne nkwebaza emirimu gy'okola. Bw'obanga obadde okyaliisa ebijanjalo empiso, Lubaale mulabe edduka singa bakuwadde obubaka ng'obwo ng'okitegedde nti Lubaale alabika amaanyi gaazuukuse. We baali baagasibira oba we baali baagawummuliza oba we baakoma okuteekerera oba okusamirira, kati ekiseera kyaweddeko, endagaano yaweddeko. Kubanga bwe tusamirira Lubaale akola endagaano naffe abalamu abaliwo, naga nti nsanyuse nnyo mbawadde emyaka 2 abaana n'abazzukulu. Abaana ne bwe beerokosa, abaana ne bakola batya, bonna babeera mu kintu. Olwo famire z'osanga nga tezimanyi wadde na byakusamira, naye nga mwe muli baminisita, ennyonyi zaafuuka bugaali biki, bw'ogenda kulumba ewaabwe paakingi yokka ey'emmotoka yaabwe nga famire gye ziri nga tebasamira naye nga ssente zijja buzzi, tebatawanana nnyo naye nga zijja buzzi, baba ku ndagaano. Bajjajja bwe baasamira Lubaale n'asanyuka n'agamba abaana n'abazzukulu mbawadde emyaka 15 oba 2. Naye endagaano eyo kasiteggwako bweti, abaliwo olabira kutunda bintu ebyo bya bugagga, amataka, biki ne batandika bifumwa mu ngero. Bagamba famire eyo baali bagagga naye abaana abaddawo beesiruwazizza, kumbe endagaano y'abaali abaasooka yaweddeko. Okitegedde? Kakati akatuntundu kano jjajjaawo azaala nnyoko azuukidde. Oyo ye kkojja
ebukojja tevambwa buli ekivaayo abakojjaawo. Okitegedde, ebukojja tevambwa buli ekivaayo abakojjaawo. Si mwannyina wa maama wo yekka nti yekkojjaawo, wabula bajjajjabo bonna bava ebukojja gye bazaala maama wo ab'ekika ekyo. Ebukojja tevambwa buli ekivaayo gwe buli gwolaba bakkojjaawo. Kati obwo bukojja kyekitundu mwolotedde jjajjaawo ng'azuukidde. Kati oyo Kabaka azuukidde naye azuukukidde mu mulembe ogutali gugwo. Jjajjaawo azaala nnyoko. Singa abadde mu mulembe gwe wandibadde olota mwannyina wa nnyoko ye kkojjaawo direct. Jjajjaawo azaala nnyoko. Ensonga Kabaka asitukidde mu kitundu ki? Kabaka asitukidde mu muzimu gw'abajjajjaabo. Okitegedde? Kati lubaale ekitundu mwogenda omunoonyeza, togenda munoonyeza mu myaka gyo, mu mulembe gwammwe mu abaana. Waliwo emirembe gitakola lubaale. Jjajjaawo omusajja teyakola lubaale, yamugaana, teyamutereeza, yamubanja n'agamba Katonda bw'ayagadde okutuuka lyava mu bulamu bw'ensi eno. Bakitaabwe tebatereezezza lubaale. Kati lubaale asitusa ajjayo omulembe guli. Kati ogenda kuba otereeza lubaale naye nga olina kusooka kutereereza mu mulembe ogutali gugwo ogwa jjajjaawo. Yensonga lwaki ebukojja olabye Kabaka asitukidde mu jjajjaawo azaala nnyoko. Ekitegeeza nti ogenda kutambuza ensonga zino ng'owoza omusango gwa jjajjaawo omusajja azaala kitaawo, bye bataamala bye bataakola. Kitegeeza lubaale ono ogenda mulwamu ng'omutereeza. Kati waliwo abantu abamala gatambula naye nga tategedde na makulu ga bubaka. Okitegedde olinaga tutambula kwaza lubaale naye nga tategedde na byamabiri mu lubaale oyo. Tutambula kufuna bibbo ya lubaale, batugamba ensawo. Era atambula batugamba tutekewo omuggo gwa Muwanga. Era atambula batugamba tutekewo jjajja atusaba ensaamu. Ne babiteekawo. Ne bagula embuzi ne zizaala ezimu ne zifa, babiteekawo nga bimuli nga tebalina kye bafuna wadde. Ne bateekamu ssente, temulondodde bubaka. Ebyama bya lubaale omuntu ayita nabyo ku mutwe. Ebyama by'oyita nabyo, wabula ekibi ekiriwo nti tofunya bikutaputira. Singa abantu babataputira lubaale ono, singa omuntu asobola n'omukola ng'asinziiraka ebituntundu ebisooka. Waliwo ebituntundu ebikujja wakati, waliwo ebituntundu by'osobola okukola ng'oli waka nga n'emirimu gyo bwegitambula. Singa abantu baali bafuna abantu ababayambako ku bubaka, ekituntundu ky'entabalo kyandigenza okujja omuntu nga n'emirimu gye gitambula ng'era agikuumye ng'eno atambuza lubaale bwe yeekolera emirimu gye. Naye eky'omukisa omubi, abantu balota obubaka tebafuna abo bayambako, tebafuna. Oluusi muntu yandibadde tafiirwa na bibye, yandibadde tatuukana ku bunyiivu bwa lubaale bwe butyo, kubanga abantu abasinga lubaale ababuulira. Lubaale ababuulira, naye obuzibu entegeera ya lubaale si eyaffe, tosobola kutegeera ye bubaka bwe. Abuleeta abusulise, buba butegeerebwa yakolamu. Kati gwe tosobola butegeera lubaale ne wabuleeta nga bwangu. Okitegedde? Pakati buno olaba nga bwangu, naye tosobola kubugattagatta n'obusobola. Okitegedde? Kati kino ekitundu katuntundu kano, kati kana akatundu ne woba n'emirimu gyo gy'okola, osobola okugenda n'oga kati nzizeeko kinti kenkole kino, n'ogenda n'okikola nga weebiirira wakaawo. Okitegedde? Okutuuka Kabaka lwali kugamba nti nkuyita nkwagala mu lusozi gindi oba egindi, oba gende Katereke oba genda we bakeenna ku mwenda, oba gende Ssese we bakeenna ku mwenda. Okitegedde? Kale abantu abasinga obunyuma mwerumisa lubaale ne mutuuka ku maze, ogenda okutuuka okutabaala nga ne ssente osabiriza nsabirize. Nsobi. Okitegedde? Obutafaayo, obuteenoonya, obuteezuula, obutasitukiramu. Buli kirooto ky'ofuna kyonna kiri kuviiramu obuzibu. Buli kirooto omuntu yandibadde afuna nnyo amaddu akimanye. Kakati olwose jjajjaawo omusajja, jjukira obwo obukojja tulabirayo Kabaka Bulamu. Naye lwaki toloose mulembe gwa nnyoko? Lwaki toloose mwannyina wa nnyoko? Lwaki oloose jjajjaawo azaala nnyoko? Nti lubaale akuluma si wa mulembe gwa kitaawo, ate si wa mulembe gwo. Lubaale akuluma jjajjaawo yabanjibwa lubaale, jjajjaawo azaala kitaawo. Kati gwe mutendera kwogenda okukolera lubaale oyo. Omala okukola omutendera gwa jjajjaawo oguwoze, oguvuunuke. Jjajjaawo bamute, kuba kati jjajjaawo ateeka okuba musibe. Okitegedde? Yensonga lwaki Kabaka asitukidde mu editing oba mu kifaananyi eky'omulembe ogwo, jjajja wa nnyoko.
Kabaka asitukidde mu bwajjajja wa nnyoko kati kyoze mu kizze ku kika. Kabaka asitukidde mu bwajjajja wa kitaawo. Ensonga zisitukidde kuva ku jjajjaawo azaala kitaawo. Okitegedde ogenda kusooka otambuza omwaliriro ogwo ogwa jjajjaawo gw'ataakola kuba baagaana ebintu bino baabikola bubi baabijeemera tebaabituukiriza. Okitegedde oba baagezaako naye nga tebaabikola. Kati jjajjaawo yateeka okuba musibe. Kati jjajjaawo oyo bw'anaasumululwa ate ogende ku mulembe oguddako gwe gw'abakadde baffe taatawo. Akakatundu nako kakole. Kati akakatundu bw'ona okavaako ate olyoka otandika okuyita bakatundu akako. Kati ekintu kye bagaa nti gundi ne bwe yeekwata mu mutwe asobola okufuna emitwalo 10 olunaku nga kyoyita kijja. Okitegedde kakati abantu ky'ovola babalwa mu lubaalo oyo abasinga obungi tebafuna mukisa kuloota bwe bati. Kati gwaloose bw'oti ne tukunnyonnyola n'abalala ne bakitegeera. Awo omuntu asobola okumanya lwaki omuntu atabaala ebbanga eddene. Lubaale watuukira okubeera ow'entabaala ebbanga eddene kiva mu mirembe gy'abajjajja babazze bajeema n'obusobe n'ensobi n'amawano ge bazze batuusa mu famire eyo. Kati lubaale gwabeera akutuula ku muntu abeera musonyiwavu, abamu amawemuukirano, emitwe gyammwe giba misobu. Gwe musaayi guli gw'olabi gukaaba mu mutwe ogw'omwana. Okitegedde emitwe gyammwe tegisobola kukkalirirako mpewo ne ziramula ebyo bye mwagala. Kati ke katuntundu kano kooloteddemu omulembe gwa jjajjaawo. Kati lubaale akuluma takulumira direct ku ggwe nti abanja ggwe. Kati essaawa eno olina ekitundu kya jjajjaawo kye kikubanja kitundu kya jjajjaawo omusajja. Kati ate nakyo bw'ona omala okiggusa ne bamusumulula ng'otandika ekitundu ky'abakitaabo. Nakyo bw'ona kukimala n'okiggusa ng'otandika okutuukiriza ggwe by'olina okutuukiriza. Ebibyo mu bubwo awo lubaale ajja kuba awedde. Abantu abasinga obungi bataputa bubi ekitundu ky'olubereberye. Lwaki abantu beebaka mu nsozi? Lwaki abantu beebaka mu mbiri? Era lwaki abantu bafuulawo waka? Omuntu si yafuulawo ewaka. Ate bannannyini bifo ebyo si babeera bakwatiddewo abantu, era si babeera babasibiddewo. Era bannannyini bifo ebyo amajja g'abazzukulu bano abamu bafunawo obubaka. Oli nga mugambe genda weebakewo ebbanga eritali ggere, bbanga ly'otamanyi. Abamu batambula n'obubaka ng'oli alina obubaka nti ekifo ekyo jja kimalamu emyaka 2 oba mwaka. Kati bano aboogera bye basanze oli ng'asanga munne ng'agamba nti ogenda mu mbiri embiri basibirayo abantu ababeeyo bafere. Kati ebintu ebisinga obungi bigenda nakumanya nakutegeera. Kiringanga abasiraamu bwe bakontana n'abakatoliki. Abakatoliki bagamba Yesu mwana wa Katonda, abasiraamu baga Katonda tazaala. Kati ku bonna ani mu buyabuya? Kubanga kiva oli kwogera kintu nga tamaze kukinoonyerezaako. Abakirisitu bakirisitu bagamba Yesu mwana wa Katonda, abasiraamu baga Katonda tazaala. Okitegedde? Kati ku enjuyi zombi ludda ky'olubuyabuya. Kati ke kano kembadde ngamba musanga abantu eyo nga beebase mu mbiri mu nsozi linagana akamala wani myezi 9 naye nga bakulembera ebifo ebyo tebakiriimu mukono kusibirawo omuntu oyo. Ng'oyinza n'okusanga nga ekifo ekyo tekirina nnimiro, tekirina nsuku, nga tebalina kye bakolawo, bakeera kwera mu kibira ne baleeta amazzi ne bagabula emisama nga tebalina na kye bagasa bantu batudde mu kifo omwo. Musambwa gwamulita ne gumugaa weebake wano ebbanga ly'otamanyi okutuuka lw'endikuta. Akulembera ekifo ekyo n'agambye bakugambye kale tewali buzibu. Kale ate kiva ku ky'okugamba ti abantu abatudde mu nsozi be basibirawo abantu. Abantu beetwalamu bokka tera abantu bejjamu bokka. Okitegedde? Kubanga ebyembiri n'ebyensozi si bya bujjanjabi nti obeerawo ng'ojjanjaba omuntu bwakuwayo emitwalo 10. No, abantu abasinga abatabaala, abantu abasinga beebase mu nsozi bagenda okwebakayo ng'abasawo bamaze okulya ssente zaabwe nga zibaweddeko nga bankuseere. Tebalina kibagasa abantu batudde mu bifo ebyo. Kati abantu abamu aboogera ebintu byasamwasamwa kiva kuba omuntu ng'ayogera muwawa nga n'enkula ya muwawa nga tamala kunoonyereza. Kati abakirisitu oba abakatoliki basika omugwa n'abasiraamu. Abakatoliki baga nti Yesu mwana wa Katonda, abasiraamu baga Katonda tazaala. Lwaki? Nti omusiraamu ayogera kimunyumira. Okitegedde? Ekyo kyalowoozezza. Si bintu byonna bigenda na bweno. Bwe tuddayo mu bitabo by'Evvanjiri, ebitabo by'Evvanjiri eby'Abakristo oba Abakatoliki, ekitabo ky'Evvanjiri kuba Abakatoliki balina ekitabo eky'amasomo,
balina ekitabo ekyekiragaano ekikadde weewaawo nti bagenda bakyozamu ne bakola endagaano empya. Balina ebitabo bisatu. Ekitabo ekiyitibwa Bibiliya oba Bayibuli embereberye mu ebyo ebisomerwamu mu misa, kyekitabo ekiyitibwa eky'Evvanjiri. Okitegedde eky'Evvanjiri. Kati balina ekitabo ky'amasomo, kati ate balina ekitabo ekyekiragaano ekikadde, endagaano enkadde. Kati olwaleero gye bayita New Testament bagikolamu ennongoosereza abakristaayo, abalokole bakristaayo, abalokole bo kye basaba mu Bayibuli bakirongoosamu bo nga bwe baagala. Kati n'amaddiini bwe gagamba nti tuddeyo ku nnono eyasooka. Ennono eyasooka eddiini egiina ya Bukatuliki na Busodokisi. Okitegedde, be balina ennono eyasooka. Ate Abasodokisi basinga amaddiini gonna okubeera n'ennono eyasooka, kubanga n'Abakristo bano Abakatuliki nabo beeyoza mu Basodokisi. Kati Bosodokisi be balina ate ennono ddala ennono, kati Abakatuliki ne baddako. Kati ate bano abalokole bo ate bwe bakkiririza mu bitabo bino ebizze byozebwamu nga bw'olaba era Abasiraamu bwe bakola dictionary mu Qur'ani biki bwe biti abantu abajja bakubamu ebitabo abajja babyozaamu. Kati bo Bayibuli zaabwe zisinga ziyita ba New Testament. Okitegedde, bintu ebyenjawulo. Kati Omukatuliki alina ekitabo ekiyitibwa Evvanjiri, ekisomerwamu Evvanjiri. Kati bw'oba oyagala okumanya amajja ga Yesu olina kufuna Vvanjiri, ekitabo ekirimu Evvanjiri. Amajja ga Yesu balina ekitabo ky'amasomo, balina ekitabo kya Old Testament ekyekiragaano ekikadde, aye ne baba n'ekitabo ekisomerwamu misa. Omukristaayo agiyita service. Okitegedde, naye Omukatuliki agiyita emisa, ekitambiro kya misa. Okitegedde, ekitabo ekyo faaza mwasomero oba bishop ekiyitibwa eky'Evvanjiri mwosobola okumanya obuvo n'obuddo bwa Yesu. Ensi si kuleekaana, ate ensi si kwevumirira, wabula ensi kutuula wansi. Bw'oba tonnaswaza munno sooka omale omunoonyerezaako kino kyazze kitya, kyajja kitya, sooka omale okumanya kino ali ngeri ki, omale omusensera munda omutegeere, ojja genda okulaba nga ate bulijjo oswaza muswazi ng'ovumirira muvumirire. So ensi si kuleekaana, ensi si kwevumirira. Era kyova olaba nti bano abatudde mu buwangwa n'ennono, abasawo ab'ekinnansi abayitirivu, abantu abatudde mu buluutansozi, abantu abatudde mu lubereberye n'obuzaale, abantu abasinga obungi. Era ffe bwe tuba tuwogera, nze bwe mba nsomesa tukoze tutya buli omu okusikangazza wuwe, naye nga buli asikangazza wuwe nga talemereddwa, alina kyamanyisika ku munno. Omusawo bw'akeera enkya najja mu lubiri, kiki ekimuŋŋambisa nti olw'okuba oli musawo njagala kakadde, ate ng'ali mu sisitimu, ate nga tulwana bantu bansi bamanya ennono, ate nga tulwana ennono yasaanawo. Omusawo azze okwebuuzaako, oyinza okuba olina ky'omusingako okumanya. Omusawo azze okwebuuzaako olw'okuba musawo, ate omugambe nti njagala kakadde kalamba okuyamba. No, ebyo tulina kubyeyamba fekka na fekka, tetulina kwekotogira na kwerwanyisa na kwevumirira. Leka kugamba oli nti ate oyo w'omusawo gy'olaga mufere. Nedda, era oli bw'afuna obubaka ng'abufunye ku musawo ng'oba ali ku kyalo ky'e Kasangati, era mba nina okumunnyonnyola nti bagambye gende w'omusawo oyo. Naye abasinga obungi, abasawo abasinga obungi batudde ku mpisa mbi. Omuzzukulu n'amala alootera ewuwe ekirooto, oba tugambe n'aloota oba kabona kato, oba n'aloota kabona kiwawu. Ono waali ogenda okulya nkugamba, obwo obubaka bukulimba, kati yo kabona kiwawu asobola ki? Abantu abasinga batudde ku mpisa mbi. Okitegedde, empisa mbi enjereere, bantu kweyagaliza bokka. So ensi yandibaddemu bwe kaba kasolo nga twayizza akasolo, bwe nsika okugulu nga ndeeta eno wange, n'oli asika okugulu ko mu maaso nga zzeeri, n'ono asika okutu nga zawuwe. Buli kitundu entamu evvumbe liwunye mu kyoto ky'omulala. Nze ngamba embeera bw'etyo bwe yandibadde. Ono alya n'oli alya y'emmere egenda, sika nsike n'oli asike wali. Okitegedde, abazzukulu bangi nnyo babonaabona. Oli bw'aba nga alootedde obubaka mu mbuga yo, kati ffe waffe waliwo omuzzukulu yaloota nga batera okuloota bagambye ngende ejendi direct, era okeera musibira kutusaamu saayansi wo. Naye abantu abasinga oli bw'amugamba babadde oluusi ayogera n'omusawo w'abadde,
nafunye obubaka nga ngende wa gundi olinga amugamba eyo totawaana abo baffere bajja kubba bubbi ate nga jajjawe yamuwadde obubaka. Abantu abasinga kwevumirira omuzukulu bwaleeta ebibbo nga byakolebwa gundi birina akabulamu ono ng'agamba olaba bwe batesiyo babikola oyo talina kyamanyi bino nze mbisobola byonna ng'abisuula. Kumba omuzukulu ebintu byaleese oba bibbo bansawo. Omusawo yakolamu mistake ntono. Omusawo yogera amazima omugambe ebintu yali abikoze naye mu bulamu amatembe. Lwaki abazukulu tubatamisa lubaali? Lwaki abazukulu tubasuuzanga ebintu ebibaweereddwa abasawo abalala? Abasawo abalala ne tubafuula nga abalina bbi mu ngalo. Omuzukulu n'atwala ew'omusawo ebintu ebikoleddwa omusawo omulala oli naganze sikola mu byoli bye yakoleramu. Kiki ekigaana? Kiki ekigaana okuddira ebintu ebyo n'obyozaako obwoza ono n'omubuulira nti ebintu bino bibulamu akantu bwe kati ne bwe kati? Naye byonna fuulu seeti byonna ono omusawo bw'abikwata n'abisuula n'amuguzisa ebirala. Kati abazukulu banaatoola ssente paka ddi? Ekibba akireese kiramu, kigaana ky'okukyozaako. Ensawo agireese nnamu. Oluusi oli omusawo alina kyatamanyi teyatungako misipi naye ng'ensawo nnamu. Lwaki gwe tossaako misipi? Oba okusinga okumwogerera lwaki togaa nti ensawo eno yagitunga bulungi naye ekaddiye tutunge empya? So ekyo ne kitegeeza ki? Nti buli musawo omuzukulu gy'aba ayise abeere ng'asobola n'okuddayo n'amubuuzaako. Teri kijja kutugaana kufuna ssente. Okitegedde? Teri kisobola kugaana kufuna ssente nga wagerekebwa nti ojja kufuna ssente. Omukisa mpewo we gusanga we guyita. Ne bw'oba oyagaliza abalala era ofuna. Yagaliza ofune. Omuntu ow'ennugu bulijjo ebintu bye bifa mu maaso. Kale n'abantu abatudde mu nnono tebalina kweyogerera ng'amadiini gano bwe geeyogerera. Wabula kweyagaliza tukoze tutya kino kintu tukoze tutya kizimba era twagala okwebaza abantu abatudde mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Abantu abo balina ekintu kye bazimba mutuufu kati kituuse ku mutindo. Ekintu ekyo bana ensi bw'eneegenda ewulira nti mu Afirika eri ensi Uganda eyina enzikiriza yayo yaliwo, ojja kulaba nga naffe tugenda ku maapu ennono z'ensi eyo, ennono ezaaliwo. Okitegedde? Bantu bagende nga basomesebwa nga bamanya nti obuwangwa yennyaffe tulina ebyaffe. Okitegedde? Kakati yes kituufu. Kakati akatuntundu kandabe tubadde katundu ki? Anti okwerabira tubadde katuntundu ak'Abakatoliki n'Abasiraamu anti olutulandaze si kirungi ono kuwalampa ono buli omu asike nga zawuwe ensi enyume. Okitegedde? Ekitabo ky'Evvanjiri eky'Abakristo kigamba nti Katonda yayita malayika Gabulyeri n'amutuma ku Maliyamu, Abakatoliki gwe bayita Bikira Mariya, n'amuga genda ogambe Bikira Mariya oba Mariya omukazi yali embeerera. Mariya yalina omusajja Yozefu naye nga Yozefu akuuma mukuume. Okitegedde? Genda ogambe Mariya nti agenda kubeera olubuto mu bwamwoyo mutuukirivu. Mu bwamwoyo mutuukirivu kye ki? Nti olubuto lugenda kumukkamu nga teyeebase na musajja. Olubuto lugenda kumukkamu naye omwana agenda okuba mu lubuto omwo agenda kuba mutuukirivu. Ke kagambo kali obwamwoyo mutuukirivu. Ogenda kuba olubuto mu bwamwoyo mutuukirivu. Kitegeeza omwana oyo agenda kujja mu bwamwoyo mu butalabika mu bw'embuyaga. Otondebwemu olubuto naye nga tewebakiddwako musajja, naye olubuto olwo lugenda kuba lutudde mu butuukirivu. Kitegeeza omwana oyo agenda kuzaalibwa nga mutuukirivu. Kakati mbuuza, singa wali wabeerawo omuwala ne musonga bw'omwati n'afuna olubuto, bw'azaala omwana oyo aba waani? Ani aba kitaawe? Kati tolaba nga ebintu by'ensi eno ensi sikuleekaana. Ebintu by'ensi eno mubeeramu ekitundu abantu abamu babuyabuya, abantu abamu baba bategeera nnyo, ate abantu abamu baga okusirika si busiru, ate n'asirise teyejjusa. Okwogera ennyo si kusinga musango. N'abawuliriza basobola okumanya nti ono ye mutuufu, ono ye mukyamu.
Gyowegendeza abantu aboogera ennyo ebintu tebivaamu makulu. Ekintu kiri kimu, buli omu agende mu bitabo bya munna bitaganjule ajja kumanya kino lwaki kyaliwo okusinga okweyogerera. Bakugamba bw'oba oyagala okumanya ebyama by'abaminsani genda mu kitabo eky'Evvanjiri n'ekitabo ekiragaano ekikadde nga tuvudde ku New Testament. Kiragaano ekikadde ojja kumanya Yesu yajja atya, lwakuba obwo buwangwa bw'abali si buwangwa bwaffe wano. Ddiini z'eri Vatican mu Rome, sapule zonna wano zetusabirako, sapule zava ku kaalo akayitibwa Rosary. Omukazi yali munna Rosaali, mukazi yali wakukaala ako bakabuga ako bakatawuni ako, n'aloota ekimera kya sapule. Ekimera kya sapule kikula ng'omuwemba ebikoola byakyo, ne bamulagira akwate empeke ku mpeke nga yeegayirira. Omukyalo oyo yalina ensobe nnyingi, nga nti okwegayirira bala empeke ku mpeke, ne bamuwa obungi bw'empeke mwe mwavamu empeke ezikola sapule. Sapule si yaffe wano, byonna byaleetebwa buleetebwa, lwakuba wadde nga wano tulinawo era ebimera ebiriko sapule. Obuwangwa si waffe wano, twasinze ekitali kyaffe ne kitusuuza ebyaffe. Byabali byatuleetebwa nati tubimanyi pa bye twasookeramu. Okitegedde, bakadde baffe ddiini bwe mala okujja wano nga babasuuzizza ebyaffe, ffe mwe batuzaalidde mu madiini tugamanyi. Madiini tugannyonnyola bulungi, obusiraamu tubunnyonnyola, n'amadiini tugannyonnyola. Okitegedde, balina okubagana empawa ku lunaku lwa 25. Bano ne badda ku mizindaalo ne baga nti Katonda tazaala, Katonda tawasa. Naye okukwogeza butamanya, yalagira olubuto ne luba. Singa ndagirwa omukazi ng'atudde wali ne muga nti gwe ogenda kuba olubuto, kituufu n'alufuna, omwana oyo bw'amuzaala aba waani, taata we yaani? Kati ekyo kenkiveeko. Okitegedde, kankiveeko. Akitegedde aba akitegedde, akitegedde akubire Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Omulokole wagambira kasitamala okwogera kanuga kamakulu naga ndaba omukisa gwa Mukama gujja komaaniina. Ani abaga nti omukisa guba gwa kumukeeka? Ani abaga nti ofukamira wali n'ofuna omukisa? Tekisoboka. Omukisa bakolerera mukolerera. Ensi eno bukozi, ensi eno si kuleekaana, ensi kukola. Okitegedde, abantu abatakola, abantu abatenoonye, abantu abatenoonyereze, abantu bw'otofeeyo kumanya nzaani. Oloota ebirooto ebyenjawulo mu birooto ebimu, ogwa mu binnya, abasirikale bakugoba biki, kapa zikutaagula, oloota abafuugwa mu ntaana, accident, mirambo biki, oloota ozze ku masomero, oloota ozaala, oloota oyonsa abaana, oloota olinnya ensozi. Noga nti ojja kgenda mu kyaki, pasita agambe nti omukisa gugwo gukka. Bamala okugamba n'osanyuka nagamba, oba okitegedde kubira Yesu mu ngalo ez'amaanyi, nkutumiddeko nnyo era nkusaasiddeko nnyo. Ebyo by'oloota bw'oliba tobitegedde nga tobikozeeko kunoonyereza, nkutumiddeko nnyo, linda mu bukulu bwo. Obutasoma bulumaakuzi n'okugayaalirira ebintu ebyo bye mufuna nga mwebasa ebirooto ebyo eby'entiisa, obutamanya bulumaakuzi bujja kukuluma bukulu. Wano okyalina amaanyi, Yesu okyalina amaanyi olw'okuba osanga ne mukwano gwo n'akuwayo ettaano, lubaala akwesiriikiridde, lubaala akulindidde mu kkoona. Buli ofulume wako okugenda mu kyaki nga lubaala alinnya omuti ng'agamba nze buli wodda nkulaba nja kweberera wano mu makoola, wasalawo mbeere bweru. Ennyumba zaffe mwazisuula, kasubi zaffe mwazimenye, ennyumba zaffe mwazisaanyaawo. Kale ogenze mu kyaki batugobye, kale ng'ogenda mu kyaki munaye ng'osabayo ng'obeera bulungi, mukera kuyimba saavisi ez'ekiro biki, nga mubeera mweyagala. Lubaala akulinda bukulu, amagumba gajja kutuuka gaawukane, buli limu lidde waali. Ondooza abakadde be batatemubalaba, akaaba olubabu, alwala yasigala kukolerera ddwaliro. Ne najja bulijjo ebbanga lyonna limaze ku bulokole, ate ffe tubalina batukyalira, abakazi abakulu n'abasajja abakulu. Naga nti obulokole mbumazemu emyaka 6, myaka 7. N'atandika okulajana, bulijjo mbadde simanyi bintu bino. Mulangira nyamba nkuwa eki mulangira, waba lubaala kakkane. Okitegedde, kati abantu abasinga kabuvubuka, amalala, ebyensi, ensi batwaza lwa malala, lwa butamanya, buteebuuza, butafaayo kuwuliriza bintu nga bino. Abasomesa bangi nnyo ku intaneti nga kuno basomesa ebintu ebyenjawulo, abantu musobola okubijjamu ne mujjamu, n'ojjamu ekituufu nzaani. Obutamanya bulumaakuza, bakadde mubalabeyo ku byalo.
amaguma ne gatuuka okwawukana n'akaaba olubabu n'akola ki omutwe ne gufuuka omutwe buli kimu buli ndwadde alusaazi buli kimu n'abeera ng'obulamu abutambuliza ku ddagala. Mu myaka gy'amalala gaafuuka amalala ensi yamulimba ensi yamutwala. Muzeewo ennono mutegeere ennono abantu mufune emirembe. Tukolerera okulya, tukolerera obulamu n'obuwangaazi ate ne tukolerera okufa. Okitegedde bwe busatu bwa lubaale mwe tutambulira ate akimanyi tajja kukimanya. Tukolerera kufa, tukolerera obulamu n'obuwangaazi, tukolerera ekyokulya n'ekyokunywa. Ekyokulya n'ekyokunywa bye bino bye tuyitamu nti ewange tewaggwa ttooke oba ndi bulungi kyenjagala okulya nkirya. Obulamu n'obuwangaazi kwe kweyagalira mu bulamu. Mu bulamu tusangamu ki? Mu bulamu tusangamu bw'oba oterezeza lubaale ebintu byewakaabiranga. Nali siina wembeera negombanga pikipiki nga gundi agiina lubaale n'abikuwa. Lubaale n'asobola okukuwa obusobozi nga tosabiriza. Bwe bulamu n'obuwangaazi. Obulamu obeerewo ng'oli mulamu ate owangaale olabe ne ku bazzukulu. Bwe bulamu n'obuwangaazi kyekyokubiri. Tukolerera okufa. Omuntu ofudde otya? Tetukolerera nti njagala kufa wabula okukolerera okufa. Omuntu ofudde otya? Gy'olaze wa? Emizimu gikomawo bulijjo nga gigamba zaali mpaka ze zanzisa. Banne mutereze lubaale. Ensi yatubuzaabuza bwe twafa twasanga birala. Muntu wamala okufa tasanga obulamuzi eringa bulala. Tebamulanga bya ddiini, bamulanga lwaki wasuula ebyammwe. Kati oba mubadde temukimanyi emizimu gidda. Ffe tubeera n'emizimu emiyitirivu ennyo. Gikomawo ku nsi. Mizimu gibbulukira ku mitwe gy'abantu. Oli ayagala okumanya gye mu lubaale amanye, atambule mu lubaale amanye. Emizimu gikomawo nenjogera lwaki gikaaba, lwaki tegikeredde, lwaki misibe. Eddiini ekugamba nti ogenda kubeera musibe olw'okuba tomanyi ddiini. Okitegedde eddiini yaliyo wano. Ate ffe tufuna emizimu egyeyogerera egiva emagombe. Ate eddiini yeeteebereza biteebereze nti muganya okusoma eddiini mugenda genda muliro ogutazikira bagenda kubasiba emiguwa egy'olubeerera. Kyokka bo babisoma mu bitabo. Ate ffe ebintu tubifuna live. Ffe tufuna bafuddeko. Abantu nabo tebategeera. Okitegedde eddiini by'osoma obisoma mu bitabo. Bannange bw'otamanya eddiini olina okusoma buli lwa Sande, olina okuwaayo ssente mu kabbo. Bannange ate akikole Katonda ajja kwokya omuliro gyagenda mu puligaatoli biki ogende mu geyeena. Ebyo bikoppe biri mu bitabo. Tomanyi oba yakuba ebitabo ebyo yalina ebigendererwa bye. Okitegedde kyokka obuwangwa bwo buli live. Bw'eba TV eri live omukolo ogulabirawo ku olwo. Abaafa bennyini be bakomawo. Kakati okujjako ng'abantu babuyabuya. Eri bakugereeseza boogera lukolosoofa. Simanyi bw'onoofa bajja kusiba ojja genda muliro gutazikira biki. Obisoma mu bitabo. Muntu munno yabikuyigiriza. Kyokka ffe tuli live. Emizimu ensi n'ensi abantu bonna mizimu gikomawo. Ne gikomawo ku mitwe gy'abantu ne gitubuulira kiki ekiriyo omuntu bw'afa. Muzimu ne gukomawo ne gugamba ndi musibe. Bannange mulwane. Bannange ebintu bwe twabijjaawo bwe namala okufa. Bannange ndi musibe mulwane nsumululwe. Naye muzeewo ebintu bye saakola. Banne ebintu saabikola. Bannange zaali mpaka. Bannange nze seefiira. Emizimu gikomawo ne gitubuulira kiki ekiri emagombe. Kiki ekiriyo, kiki ekiri ku byalo ebyo. Kati ffe tubeera live. Naye abantu pano ne bw'oli basomesa obuwango bwe bugenda okukulaga ekyo live. Bwe okola ky'omanyi so tokola kintu kiri mu bitabo. Obuwangwa tebabukuba mu bitabo nti osomese ku lubaale musambwa bwe guti bwe gutokole ogusomese ku bitabo okuva olubereberye. Okitegedde lubaale yakwesomeseza. Bajjajjabo bajja jjajjawo omusajja gw'otalaba kitaawo sengawo biki ne bakomawo ku mitwe ne boyogerera. Ne bagamba bannaye bwe munaaba temuzimbye essabo lya kika ffe gye tuli basibe. Banga ddene lyemaze nga ndi musibe sina bwe nkola kubalwanirira. Mulwane nsobole okuteebwa. Okitegedde ekyo abantu abamu kibagamba nti omuntu omufu talwanirira mulamu. Omufu wabanga musibe talwanirira mulamu. Omufu bw'abanga nga taliiko njegere na mpingu omufu alwanirira omulamu. Kubanga omufu aba takyaliko nnyama buli omu atuukawo. Omufu asobola n'okusooka ku mulimo n'agonza maneja ne bakuwa omulimo. Kyokka omufu nga musibe talwanirira mulamu. Omufu nga musibe aba asaba ono omulamu ali ku nsi akole nnyo
ab'obuyinza basobole okutta emyoyo gino emisibe. Okitegedde? Kale abantu ebintu babisoma mu bitabo ate ffe ebintu biba live. Ffe twogera n'abaafa bennyini. Bakomawo ku mitwe ne batukomezaawo amaloboozi. Ne batubulira ebiri emagombe, ebiri mbutalabika, ebiri mu bulamu obw'embuyaga. Okitegedde? Bira ne tumanyi ebyama, muntu bw'afa alagawa, kiki biki. Kebantu ne oli n'asomera ddala ekintu kyalabira ddala ekintu ekyawandiikibwa, tamanyi oba yakiwandiika yali wa nnugu, tamanyi oba yakiwandiika yakiwandiika nga sikazawuwe, tamanyi oba yakiwandiika nga yakiwandiika nga kukola ssente. Bane musome waliyo omuliro, bane musome waliyo kino. Omulamu ye yakuba ekitabo, muzimu sigwe gwakikuba. Kati ffe tulina bitabo by'abo ababeerayo. Ababeerayo bwe bajja ffe nga tumanya. Kale abantu abasinga bo kiki? Oba abantu bategeera nca? Oba abantu n'osanga n'abantu abasomye ali wali mu kitabo asoma naye ng'ate omuzimu gwa jjajjaawe gwazze ku mutwe. Osanga omuntu nga profesa ayina mutabani we ewaka alinyibwako omuzimu naye nga tagukkiririzaamu. Kale nja kugenda na bya kitabo. Kale ensi oba esazeewo okutambula bwetyo tewali buzibu. Abalonde bali batono. Batono. Okitegedde? Tebabeera bangi. Abantu abasomuluddwa tebabeera bangi, babeera batono. Kale ababeewaddeyo okumanya ennono beebale era tubatumiddeko nnyo. N'ababuyabuya nabo tubatumidde. Okitegedde? Naye ng'ebintu by'okuvumirira tubyogeddeko, twogedde ku madiini, tetwogera ku bantu abatudde mu buwangwa n'ennono. Tulina kwagalana bwagalanyi kuba omusaayi guli gumu twawulabika. Okitegedde? Munno waba tasobola mubbireko. Ate musawo munno wabazza okwebuuzaako mubbireko. Ne bw'omugamba nti jangu kiro, kubanga jjajja w'abaana ate talina kweswaza agamba nti nange nagenze kunkolera kino. Okitegedde? Mwekolengako mu byama, mweragirirenga mu byama. Si buli musawo atudde wano nti alina kyamanyi. Muleme kufuuka nga bano omusiraamu n'agamba omukatoliki nti Katonda tazaala. Okitegedde? Mu kifo ky'okwenoonyerezaako ne babeera ba mukwano ne bamanya Yesu yajja atya. Nze singa ndagira omukazi wali nti ogenda kubeera olubuto era n'alubeera, omwana oyo bw'amuzaala abawuwo mbadde era abawange. Kati bano baga nti Yesu mwana wa Katonda basoberezaawa. Oli ye yalagira, yatuma malayika genda ogambe Mariya agenda kubeera olubuto era Mariya n'alubeera. Okitegedde? Yabeera olubuto nga terwebakiddwamu musajja, nga lulagiddwa bulagirwa. Kati omwana oyo bw'azaalibwa abawaani olw'okuba amadiini amalala bannabbi basinza biki ono nabbi olw'okuba yasinza kuwona ebyewuunyo. Kati bo tebaagala kwesoosowaza. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo, tebaagala kulaga maanyi g'ono bwe bityo. Kati ebintu ebisinga obungi ebimu bitambulira ku bukyayi. Kale no tulina okubeera ekintu ekimu, tulina okubeera ekimu, tulina okubeera omuntu omu, tulina okwagalananga, ate tulina okwogeranga amazima. Okitegedde? N'okwebuuza. N'abantu abatudde mu nnono tetwagala muntu akyama ku musawo gamba nti ate oli omusawo yannemereddwa. Omusawo oba tomanyi kutunga nsawo, tambulako gende wa musawo munno akuwa amagezi. Teri kifuuka lubale tagenda mukuba. So omusawo bw'ajja nanneebuuzaako nti kibbo kya lubale kigenda mu biki na biki, bwe mbikulagirira oba otutte bugagga bwange. Obwo bukotogezi tulina okivaamu tubeere omuntu omu. Okay, kakati tuzzeeyo ew'omwami ono eyeddira ente. Omwami ono alabika ndowooza ava bukomansimbi eno. Omwami agambye nti jjajjawo omusajja azuukidde, ekyo kituntundu ekikubangibwa, ensonga zo zaazuukuse, bakubanja okubikka Taata Kabaka Bulamu era ye keesi gy'obadde olaba nga nsaanukule oba nga nzigule. Taata Kabaka Bulamu akubanja okumubikka era okubikka Kabaka olabika oli mubikka enfunda nga 2. Okitegedde? Kubanga asitukidde mu mulembe gwa bujjajjaabu, jjajjaawo ku mulembe gw'abajjajjaabu kwasitukidde. Ojja kumubikka ate ekiseera bwe kirituuka era likuzaayo n'okola ki? N'omubikka. Kale kitundu obadde olabira nga mugenda kuziika, kye kijjayo amakulu g'ono jjajjaawo azuukidde. Olina akatundu akazzeeko ng'ogenda kuziika. Kati akatundu akakazzeko ng'ogenda kuziika bakubanja kugenda kubikka. Kyokka okubikka okwo olutabaalo olwo lulimu ne Kabaka Ndawula. Bwe tugenda ettanda mu nnyanga eyo ennyanga za Walumbe eri ennyanga ya Kabaka Ndawula, oyina entaana gy'olabye nga ya Kisiraamu ng'ezimbiddwa mu nzimba ya Kisiraamu, ate oyina entaana gy'olabye endala wali ku bbali. Kati ze entaana 2 be bakabaka 2. Ndawula oyo asitukidde mu bwa Ndawula kitaka kya Nawansi, Ndawula Gorogombe.
oyo ndawula Gologombe. Okitegedde kyekika kya ndawula kuluma so nga ndawula ali omu. Ndawula yawula bwawuzi Matabi nti ndawula ebuwaali ndawula ennyiize ndawula Gologombe tulina n'endawula Manyindo. Okitegedde naye omusambwa guli gumu buli wamu gwe gwagenda gwefuulirawo. Okitegedde kati ekituntundu ekyo kya ndawula Gologombe. Kati ndawula akubanja ogenda ettanda omubikke ku nnyanga ye oba mu nnyanga za Walumbe kuba ennyanga eziriyo nnyingi. Waliwo ennyanga nti eno ya Musoke, eno ya Wannema, eno ya Mayembe, wano wa Kiwanuka, wano wa Mukasa, wano wa Musamba Bweguti, wano wa Nabinene, wano wa Nanfuka. Ezo zonna nnyanga. Wano wa Kizza, wano Balongo, wano wa Nattimba, biki wano wa Magobwe. Kitegedde ezo zonna nnyanga zonna ozisanga mu nnyanga za Walumbe ttanda. Kati olina ekitundu ky'ennyanga ekikuyita ekya Kabaka Ndawula. Kati yentaana gy'olabye ey'Ekisiraamu ng'ezimbiddwa mu ngeri y'Ekisiraamu. Entaana gy'olabye wali endala ye ya Taata Kabaka Bulamu. Kyokka olwo olutabaalo lwetaaga kuwabula kuba luliko bingi by'olina okutwala. Okitegedde? Kakati ssebo ndowooza okitegedde. Kabaka Bulamu akubanja, funa abawabuzi, funa akuteekateeka otwala ebintu nga biri full package oba package bye package ndowooza oba package w'ekintu nga kijjudde kyonna. Manyi oluzungu nange olusirumanyi ate luntawaanya. Fewolaba ku ssomero binnyinye byatulemesa okusoma kutoloka ebintu weebityo eddalu nga tetwagala kusoma. Kale n'oluzungu olwo ffe tetwabyagala ebyo. Ali bwa package bye biki bwe oli agenda naga full package ate oli bwakuvuma nti full finaga nti ate akuyise musiru. Kati ate oluzungu nawo ne lumbuzaabuza olinaga nti oli fuulu waliwo nawaga oba biki fuulu oba muntu omusiru ate olinaga nti full package. Kati simanyi kakati oluzungu nalwo luntawaanyaawo kubanga kati njagala kugira nja kwekyanga mbeere nga sikyalwogerera ddala nze kuba kati lumbuzaabuza. Kati ate wali kitegedde njatula zeezemu. Kale nno awo kakati ye bakisimala lwaki mbeera mu bintu ebintawaanya. Kati ate nalwo oluzungu nlunyonnyola. Kati nze naabeera nga mukubonaabona kunnyonnyola kino nnyonnyole kiri. Kakati gwe kankukomye wano oteeka okuba otegedde. Okitegedde weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.